wano Buwambo Banda, just like 2 kilometers from YMCA University. We tuli wano lino lyettaka bulijjo lyembagambako. Say full acre here. Plot ziri 8, buli plot ya milioni 3 wano. Kino kyekyapa eno yegundi ya wano sketch bweti bwefaanana. Zino red titles, zino photocopy ndowooza oziraba. Ne gundi yaako yino gwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewaliwo olusasula transfer forms n'ekyapa ne ID zaffe ng'ogenda nabyo. Neighborhood ndowooza ogiraba abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weeri wansi awo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera, tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula boti n'omalayo kwata. Bangamba waliyo n'abakazi ng'akumma okomawo toyina ssente omukazi n'agala leero togikwatako. Nenda abakazi abo nze bansisa. Omukazi agenda n'akola olusirika ewaka kati mbuli abakazi bategeere olusirika lumenya ggwe. Lumenya ggwe. Abasajja bakoma bakooye. Abasajja n'abakazi bagana muzeewo omusajja atalina mitwalo gye 10 oba 5. Abakazi babayitako obuyisi naye ekyo kyogenda omuwa n'abalala bakiyina eyo gyabo. Era kwata emitwalo gyena najanga akooye ng'ogenda mukosa nakanyama. Gwe nalowooza ati omumbi oli mumu kazuku tuli mu kisiibo epozi aya negwe ebintu byogeranga bwe biri naye kye kyenjogedde awo ekyamaanyi. Mwana kazuku Katonda yamukola ate kati olaba bino ebivuga ebiri kuno ebyo byogera naga yabadde ategeeza kyawo nze nenkiwunzikawunzika namumma nkisabiseemuko baba tokisabisa ogamba kyokka nkubuulira abakyala ekyo kyolumya bbaawo gyayita gye bali nga bakiwayo ku mitwalo 2 si bwe kiri tobalaba bwe kiri. Buli kumachazukukanesanyu Cross farm never kanga mumbaja lunakulupya bilatabipya cross farm achisiza bulamu bwange mama yebaka mulungi wangazi wakolebwa n'obukugu obukyasinze. Tukwaniriza mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Njagala tuogere ku gundi kye twadde tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Sente ziti. Njagala olunaku olwaleero tuogere ku sente. Dakiika tusigazaayo nga 3-2. Tuwali mutawaana. Njagala tuogere ku sente. Abakyala ennaku zino baagala sente. Va kweri enjagala ya sente. Kati sente yayingidde amaka.
abasajja bakomplaininga naddala abakuzeemukko nti obadde wano okola wonna wonna abaana obaweerera obalabiridde kati bw'otuuka okulitayalinga of course sente eba tekyajjanga luli abakazi ne beefuulira ddala mukazi wobadde naye emyaka 3 sente bwe zikendedde maama w'abaana ugenda batandise ogamba abaana taata wammwe ennaku zino nze munfunire we munzimbira sikyamusobola oyo naba mulungi omuntu agamba nti bamunonye bamuzimbira akuviira bamulungi omuntu omubi yona alemerawo nga baagala kukugobawo basobola okugobawo abantu bwe bakagoba tobamanyi obungi pasita bujinga asulawo gyali ekajjansi ekitende ensi eyo yeeyo gyali ne yeyeegoba yagamba nti yali takyayagala mbeera egenda nti embeera eggoba etya omukazi takwata mpikukuba ateekawo embeera n'otambula n'ogenda sikategedde ako Kapo era omuntu omukazi olabanga ayawukanye ne munne mu mirembe oyo taba mubi n'atambula n'agenda ogulangayo kafi k'enkoko n'olyawo kubanga omuntu abantu abamaze emyaka egiwera 20 nga bali mu bufumbo aga 2 nga n'abaana mubazadde emikisa gy'omukazi okutwala ewaka awo giba 95 oba asigaza 5% ng'okudda mu muzigo kuba badde sitegeeranga bagamba omusajja oyo yalina ssente n'omusanga nga yawunyira ddala naye nga eri mukyala we n'abaana nga bali bulungi n'ogamba ki kye yakola ebiseera ebisinga abaana bayabaweerera n'okula ne bakula ne batandika okulabira maama waabwe ate ng'one wakata kyalinawo buyinza nekyembuuza Kapo I've seen instances where omusajja yaweere waliwo ne gwe twaziika eyo essembabule nga abaana olubazze kofini y'amaanyi be yafa wayitawo ndowooza bamuziika luvannyuma lwa wiiki 2 ne bagamba kasooka tuzimba ennyumba y'ekijja bakozeewo wonna wonna nga bakimulaba kipya naye nga ye wadde asula wafaana wati kati excuse gye banga baga taata twamugamba dde mu kyalo abeere eyo tumuweereze buli kimu alunde tumukolere effaamu biki n'agaana ne tumuvaako naye nsirika kati ono kazini waabwe yayanyumiza nanga nti abaana munaye omusajja yabaweerera naye abaana tebamujjukira ngamba nga yabaweerera wa maama waabwe because I need to understand those two different scenarios nakugamba dda nti omuntu bino byolawo omukazi agenda ku vidi nga ne sente gozimuwadde abaana bo batwala kya maama nti yakola ennyo maama najja mu nkuba maama akasaane kamwokya wonna n'atakoowa n'atubeererawo awo nayogera ku graduation party taata ne bamwogerako mu ddakiika eno emu essemero ne taata we mumumpere ku ngalo akoze kyamaanyi takyogera nakyogera ne bagamba bakyakumuzaala ndowooza kumba omusajja yeyawanga ne maama ssente kyokka yagala ogende ku vidi olunaku olwo bagenda ku vidi olw'essande omusajja olwawummulamu okugamba nti mbeerako ewaka akomawo kiraakeera nnyo buli nnaku kati bwafuna olw'essande ono alweyambisa oga nti leero kansibe nga neebaseemu naye vidi sande emu waki oba togenda n'olaba omwana wo ebyo byabakazi naawe bannaaye busajja bannaye babuulira bantu mmwe n'abo abaana bawulire omuntu akwata ssente n'awaayo muleke ne bw'aba tazze anti kati ba abaana tebakimanyi ate mumala emyezi 3 ne mudde ewaka kati taatawo batogenda mmulaba maama wazze n'ebife waka abigambye akamera akalese n'ebyo ate no vidi zisinga nakusoloza ssente ne ssente fiza amuwaddeyo ate n'amumuwaddeyo n'asigadde waka era ne mumwogerako kukyogamba afumba emmere yabeera ow'amaanyi nnyo okusinga agigula abakazi gwaguze emmotoka toba w'amagezi ate ateekamu amafuta yaba ow'amagezi era nze neewuunya nnyo maama w'amaanyi ffena bamaama batuzaala naye muleke kufa ebya nnyo bataata tunuulira family zonna eziri kampano ziriwo mu nnyumba z'abataata wonna olaba eyo famire ya mwami gundi nga musajja yafadda naye tebabawa kitiibwa balabanga mbuno obwali buvunaanyizibwabwe
mbwayina okubukola kati abatabukola mu abatta ndoza kikividdeko abasajja abamugaana okuweerera era oba atuuka n'agamba maama wange baba yasobola okunkuza gwe naawe owuwa akukuza era waliwo mukano wahe agamba toweereranga ennyo ne weemalamu osigazangamu kasente abaana bajoga nnyo omuntu omusajja omukulu yayavuwala mbu akasente kaagamu kafisse kakube mu budde obuzibu akasente ko katereka ne kakubaamu kabeerewo ko taata ayinamu ajono mutu naye taata ayinamu wanjawulo nze mujjajjange yali agamba basisita awo nti abasajja nga mubeekyangirako tegeera nti ajja kugaana olabirira omwana otobe naye anoonye ssente asanga omwana mu senior 6 amugambe nkuwadde awo ezo ennyumba solooza mujjemu fiizi za university ne bw'oligamba omwana nti taata mubi ajja kuba takyakiwulira naye abeere taata nga talina naye abeere taata nga munaku neza wane okuzaala nkutwala bulala nze sirepa nkwako nze sirepa nkwako mwana nendi bansula mu yassubi ne bwagga ofuga eggwanga tojogo nze nzikiriza nendya muwogo n'otammanyira saa kunjoga nkubuulira Kapo oyogera omwana tannafuuka pulezidenti nze nyina waliwo ssente eziso nze nyina mikwano gyange nga ne ssente baziina nze sikyala tokyala mu maka g'abantu ate nga baba mikwano gyange era tulambuligana naye gy'okolera nzijjako ku mulimu wokka ne twogeramu naye sikyala waka kyekigaano kyabo kyekigaano kyabo bwe nkusanga ku mulimu mba ndi mukunyumya ne kasuku mukwano gwange ewaka ate osobola okunyiga nga akujoze mukazi oba omwana ne mwawukanira nno bwereere omukazi n'agaana oleeta ebyokulya n'obutakubuuza nogaa naye wano baabakuuza bati oba omwana kaize kyenva nzijja ku mulimu ne tunyumya byenkwagaza ne biggwa ne ŋŋenda saagala gatta nnyo mikwano ate nzije neewuwa ate n'abaana atandika obbanyiigira mwana obadde otudde sooka oyimukawo nyina kyenjagala olyanga akunyoomoola kyokka mbutuufu nze saa kunjooga olinga nze nejjoogo tetukwatagana ebirungi byobisigaza nembeera nabuno obutonotono naye nensigalamu ensa kati omusajja ye alina kukola ki mu bulamu bw'ensi eno yitawo kuba all your life you struggle wano wetulaze wano wetulaze oyingidde emyaka gyonkaaga omukazi yeekyanga bagamba waliyo n'abakazi ng'akumma kumawo tolina ssente omukazi n'agala leero togikwatako naye nabakazi awo nze bansisa omukazi agenda n'akola olusirika ewaka kati mbuli abakazi bategeere olusirika lumenya ggwe lumenya ggwe abasajja abo bakoma bakooye abasajja n'abakazi bagana muzeewo omusajja atalinamu mitwalo gye10 oba 5 abakazi babayitako obuyisi naye ekyo kyogenda omuwa n'abalala bakiyineeyo gyabo era akwata emitwalo gyena najanga akooye ng'ogenda mukosa nakanyama gwe nolowooza nti omumbi kazuku tuli mu kisiibo negwe ebintu byogeranga bwe biri naye kikyenjogedde awo ekyamaanyi mwana kazuku katonda yamukola kati olaba bino ebivuuka ebiri kuno ebyo byogera naga yabadde ategeeza akyawo nze nenkiwunzikawunzika nti namumma nkisabiseemuko baba tokisabisa ogamba kyokka nkubuulira abakyala ekyo kyolumya bbaawo gyayita gyebali nga bakiwayo ku mitwalo 2 si bwe kiri tobalaba bwe kiri kakati waliwo n'abeegayirira obwegayirizi Kapo oliwa nenkunoonyereza omwezi abo abaagala ssente abatayagadde kugamba direct aba amanyi bulungi nti kasuku ereeta anaagirekawo wano aba yakupimamu obuzito bwo waliwo abalina ey'embadi kati kyoga bakubira n'ababoda b'obugaali
mboluwa kuba mayita jammocha naye abakazi nga batubuli bubi kati omukazi akubira n'olowooza akumiisinga abata kumisinga naye abakimanyi nti ojammocha ayo ate wama ekyo kituufu waliwo omukazi gw'omala n'omala omwezi toyogedde naye ogenda olaba awo omwezi we guggwerako akutandisa okuwe obumesejje bujja bane sipolo wava wano nzo mbeera sigitegeera I miss you biki n'okyamuka nga akimanyi nnaku zirimu 25 28 zijja bw'oyingira nga 3 ogenda okulaba ataddamu n'amanya nti kyaziridde naye wano wetulaga ku bakyala lwabwa nti busobozi bwe tutalina omuntu ng'ewaka wanenemu weetaagawoko kaluumu akayumba k'emizigo 3 luumuzi 3 wakati ddiro kisenge naye nga kako ka musajja wankubadde oyina ennene etya mu kikomero mwagala w'akayumba ng'okakoleramu nkyolo gy'oddukira nga bitabuse neweewugomako wali oyo no yalina enfuna entono naye omuntu alina enfuna eyimiridde wagalawo amaka g'ozimba agago nga tegali mu mukyalo wankubadde nagali ogayina okwetegekera mu maaso kaawo gy'oliddukira emergency singa bikyukamu mbeera ng'etabuse ojja ogenda kubanga embeera y'abakyala bamala okuwangaala n'abaana begatta n'abaana baabwe taata ono n'abeera ng'ovunaanyizibwa tebakyabulaba ekisooka byonna byabamwetaagako yabibakolera babiinawe waka ennyumba agizimbye diguri baziina zibaweeredde obuyumba bapawangisa buli mwe bali emmere kakati goba waaki ate kati ekineewuunyisa waliwo oli gw'osanga n'agamba nazimba ennyumba ne mbaterawo n'ezabapangisa obuvunanyizibwa ne mbukwasa omukazi basolooze kale omulimu bwe guggwawo ate omukazi atandika nnyigiriza musajja anti ovewa nti kakati omulimu guweddewo mugenda kutandika kulya zino ezize z'abadde akola take home anti otandise okukaaba ebizibu baba bali ku kibi kigwana wala olwo bakusindiikiriza gomayo abasajja bali mu kyalo nga famire zaabwe ziri Kampala banyumirwa yalemererwa nadda mu kyalo naye nga Kampala agamba amaka gange gali ntinda ng'abeere mu kyalo ewamala matangawuzi aziba mu kipale kyabitula ekimpi ekipale kyaseno kyakeereramu aye nno n'obusaako kyalo ng'anyumya n'amaka gange eyo n'emmotoka zange gyeziri naye ng'ali ku ggaali ali bagamba amaka ge bampambako toyogera bituufu wabula naye nno n'abasajja bali ku buzibu obw'amaanyi era ze zimu ku nsonga kitwongera okukuleeta wano abasajja bano batangaazengamu babuulire naye ate nammwe abasajja mulekerawo okunyigirizanga ennyo abakazi ng'okyali mu mbeera ennungi kuba nekyo nakyo bakyogerako abasajja banyigiriza nnyo abakyala ng'akyali muvubuka maanyi gakyaliwo ssente weeziri n'ayisa bubi nnyo mukazi we n'amulaga abakazi n'akola tebyesanga byakwatagambwako akadde katuuka n'akusasula naye kati wano nange mmulina kubanga obusungu buli tebumuggwako alinga omukazi afunye ku ssente nze nagamba bakyali bange omukazi alina ssente se twekwana naye ate bwazifuna ng'oli naye era tuba tugenda kwawukana kati omugambo oti ankukyayi wagaggawa ekintu kyensinga okutya mu bulamu ondaba wano nze ekintu kyensinga okutya tokolanga mukwano gwange mukwano gwaffe oba omumanyi eyalaba mukazi we ng'awezeza ssente ku akawunti n'amugamba akolera onkizife n'agamba kati afugika zaafudde nnyingi ne baaba waliyo omuyimbi abaddeko n'obukadde 7 nga tagambikako alabika nawe kasuku bwoli osobola mugamba ebyo naye ati nze ntya okunjooga ekizibu kyenina teri mukazi ayina ssente oba afuna ssente n'atajooga nekibatono batini anti byakwetaaga byonna asobola obyetuusaako ng'omanyi abasajja naddala kalimu nga kaweddewo ng'oli mu nju omukyala nga yakola emmotoka zibasa owulira ku bigeti see you tomorrow tomanyi na mmotoka emuleesa olingiririza mu kadirisa
ate tobaga awo n'otandika okubuuza ani akuleese tosobola byogera ate yazze n'omugaati ne ssukaali omukazi so abikoonako naawe awo oba tasobola kubuuza kulikayo nze awo mannange kanti byebyo byentya era bwekikoonako ennyo ng'agamba sya kakyoga maneja taatuzzenga maneja eggulo yagidde mu ya bbulu leero ndaba njeru ayina emmotoka mmeka kati awo nsajja wange Seima aba akaabye oyo omwana omutima gumumenyeka mangu bangi aba ayolekedde maziga akaaba naye munaakaabira nno myaka gino egy'abasayimo muli mugenda kukola era namugamba nemugamba emyaka gyo tegikaabakaaba oguma waliwo ebintu naye omukazi bw'atandika okukaabiza mu myaka gya sayimo oba yatogenda kufuna mirembe gye bujja emyaka ebyo teginnatuuka kukaaba ali mu myaka egiguma emyaka egikaaba ate giri mu maaso nnyo kyogamba ate mu maaso bakaaba nnyo abasajja muntu abeera mu kisenge nga amaziga gamutulukuka yakisibye ne bamugamba mudde wali abagenyi n'asooka agasema n'alabakoma baneetuzanyisa okubalaba nga muzuulidde omwoyo atambala mu kisenge katobye munda abadde akaaba eri namubuuza amaaso nga gamyuse badde neebasa abantu bagira emirembe kyokka emirembe waka gyaggwawo nno mbabuulira buli maka g'olaba maka 10 maka 8 gaafa era gavumenti neetawo ekiteeso nti tukolemukko bakazi baddeko ewaabwe tuliwalinge obulamu tubuddemu bupya omukazi asooka adde ewaabwe muganda wange fe abasajja ffe tusooka okuba mu ngalo awo Museveni aba agenze eyoola bululu angi awo aba agenze eyoola omanyi abantu bangali bamaze nti balaba ku bakazi baabwe kiro jjukira okomawo kiro oba oteekako etamusenyaga totulako tatwebasedda akyogera mu bulanke notandika okumulisa katooki k'essimu tolinnya mu bbaafu tambula omulisa katwe bakuboggoledde naawe nojja n'olya livansi n'obuyingira tumulabye kati olwo bwe muba mwepiica wangi olwo yaba beepiica abatuuka mu mbeera eyo omwezi bakikola olunaku lumu oluusi myezi 2 gumu biba byafa naye ate nga babeera bonna kyokka nate bibeera nnyo mu maka nga geesobola n'okwesobola nga gabagagga ate ag'abaavu tebibaayo omwavu temanyiirwa kuba akuba anti omugagga aba akuuma bintu bye butagabanibwamu embeera yonna omukazi agireeta mugabane omwavu talina kyafiirwa kukuba botwala Johnson eyo webukativi kabulaka kunkuna nako mutwale anti abaavu ffe tugaa nti gwe twala buli kimu ffe tube n'emirembe naye nga byagamba otwala waliyo kibyoga buli kimu mumwe bulangiti eno omufaliso nze jasula wansi nja kuddamu neezimbe buli kimu kyeki omufaliso ne bulangiti byabaako abeera ayagala okwatemu ebyo nze nja kwezimba yatwaleko ebyo byokka ne kati olwo omusajja asigaddewo era agenda kukola atya tolina kyogenda kukola kati atawo kapo naawe ekyo kati ebyoleese byakyo tolina kyogenda kukola kale omusajja agenda kufa bufi bwati agenda bonaabona nkugambye omusajja ateesobola zimbawo lumuzi 2 oba eyawuleko dde wali wankubadde okyalina bukateeketeeka okasibe obudde bujja mu maaso awo gwata ayina obusobozi obune genda ogula ekibanja oba ettaka genda otizimbayo ennyumba ebeeremu abakozi gowooza abakozi abakola ku faamu gwetuyanga basa balina amaka notuuka ku maka nga gambuge maka gange abakozi basobola ku faamu naye nga gasingana gali gayina ewaka aba yeeteekateekera wagenda okuddukira wonna wekyabikira ng'agenda ngadde eno ne bamugamba nti nga bagamusigazeeyo mumbeera awo kakirungi abaana bonna boyina babe bamusajja bagenda embeera eri ate nejja bujja n'obufumbo bugenda bufa bantu okuwasa banenda kukusazaamu bakuleke ate abantu batandise kubanga buli omu akaluubirira munne omusajja akaluubirira omukazi n'omukazi akaluubirira omusajja kati bantu nobuuza ati empasi zaaki ogenda bigattagattamu nga tebikola makulu simagwe gwe wasookerako gw'oyina nze siwasanga
siwasanga. Omukyala muyina naye siwasanga. Temutongozanga. Tetutongozanga. Ne tugenda tongoza. Mwaze naye ebbanga ki? Emyaka oba 10 n'emeka. Uyu mutongoze. Mutongoze. Nange kati ngende banchunye rwange. Ngezaako gamba. Katanna kuchunya kati lindo omale ennyumba yo. Muyingire. Bombanga mukyali muzine ez'okuwayo ssente kati ne boyongera emyaka emirala 10 tajja kuchunya. Ne kasamu n'amalo gazimba amaka. Ne gayingirwa. Anti abayina okuchunya ogende. Mulekera amakage. Amani nachali wange ye kye yakola. Yazimba ennyumba ze amaka amakulu ne gabeera eyo biki naye yabagamba tubeera wano. Tubeera wano eri yateekayo mukadde we. Kati kuzino ku apartment ze alina kwe yazimba ennyumba ennungi obulungi apartment emu eno wansi gemaka mutuufu. Kati eri ewasigadde alaga nti waliwo abasoloozaayo ajja kuddukira ne wano bakonkona ewuwe. Kati omukazi yalowooza bakyali mu bupangisa tebaseguka. Omulala ye yazimba apartment ze kwasula ne mukyala we. Nazo bajja ekyo kyabeera abalasimanyi. Nazo bajja zitwala apartment. Tebazaala abaana. Bajja zitwala. Singa batabuka ajja zivaamu. Abala ebintu by'ensisi byangu naye omusajja nno naye waali. N'ebino ebintu byonna lwaki gavumenti yesigamye nnyo ku bakyala. Tulina era kyembadde abaami tebawulirizibwa. Ebizibu by'abasajja byonna tulina kunenya Museveni. Tebawulirizibwa. Kasita yaleeta omwenkanonkano. Kyokka tuli bafirika gukola mu bazungu. Ate nno ye n'akisussa vice n'akikwata n'akiwa omukazi specials. Nakati aliko mukazi. Ndoza wawulira ebyafanga ewa Kazibwe. Saabiwulirako nali mwana muto ebiseera ebyo. Naye kyemmanyi bagamba mbu baafa tebakolagana. Omusajja we yafiira. Ne bafiirwayo n'omwana we omukazi n'amuziika eneewe n'atamutwala wa musajja naye ng'omwana we oli. Kati awo omwana sajja ayinza okuba omwana teyaliwo. Wangi abawuwe abatalina kyakwagaza. I mean this all the differences you can have. Ekyomusajja okuba nti ye taata w'abaana ye nannyini kika byonna ebibaawo era mu ddeeri. Tolaba nti katugende tubeereyo ennaku 3 tuveeyo tulabangayo ku mukazi nga akuze bulungi naggumira n'akola ebintu enewakawe nga walungi n'atuuka okufumbiza omwana nga kasoko gw'omuzaala omukolo ne bakuyita wiisi. Bagamba jangu kugenda bbeere omukolo kugenda kubeera newa maama gy'obojja weewalabika obulungi. Kyokka n'ebisajja ebisiro osanga kiri mu maka g'omukazi mbu bakisulwa mu ntebe mbu abaana mbu bakireeta. Tobeera oyagala akola atya ali mu kubeererawo omwana sirinnyayo gwe togenda nga ate we nakuzaalira tomanyiwo. Naye Kapo obugumu nga buba bususse. Gwe nakuzaalira tomanyiwo. Gwe bakuyita eyo kati tolinnyayo. Nze nsigala wange. Bakanda kulinda. Sijjaayo. Abasajja gye bali abayinalo. Mbonzije mumpa obutebe. Tompa. Eno entebe yeesuuba. Gwe jangu obikolera ne wabiwe nakuzaalira wano. Ante waliwo n'abasajja abamu obwavu busukka. Anti omwavu ye taatawo. Enewe kyekyo. Lwaki ogenda kirumira n'akuzaala. Kubigambo bamwogeredde chairman. Ne chairman nga yabadde mukambwe. Na chairman mukambwe. Nawe omuntu ng'opakasizaamu banne okujoga si kulungi. Banne kobeere gwe kasuka omuntu ng'opakasizaamu si kulungi kujoga. Kubanga okupakasanya abantu banoonyaamu kitiibwa. Omuntu gy'ava wamatuka gy'awa matuse n'asooka akuvumaavuma bw'atyo. Nange nakirabye ne ŋŋamba oba oli omusajja yeyadde yeesiga ki. Ate naludde kuba chairman oyo omusajja oyo ow'emunyonyi oyo alinga omuyindi oyo. Abuluddeko emyaka.
era nga beegoba ne kirumira kati ndooza yabufuna naye ekitundu kye kyasenga mu bagagga beere obwa chairman abukola naye baaba n'obwa chairman b'omu basajja abaagaggawala ennyo tebukoleka nabo tebukoleka kuba mubeera mwolekedde kwetwala 24/7 anyway naye kati obwa chairman banne kati abanna gavumenti wabwe bwongeza naye kati ne tulonda buba butya nga ndaba bayahe be bangi ku kyalo toza omusajja omugayi wakakola nga chairman kubanga ndaba be bangi ennaku zino biyaye biyinza okusimba mu muyaye munne wabyo mu mugongo ne mulyoka mubonaabona n'omuyaye ku kyalo mukola ebbaluwa etwala ente ng'ali mu n'agamba amugyeeno ku muti tuli mu kazannyo no parking emmotoka yo naga alinda tumale luddo wano bano mbadde nnina wemba kutte lindamu kubanga be bangi ate waliwo efeemu nga teweekyanga naye mmanyi nti be bangi era gye tulaga yeeyo nomanyi nti ensi eno netuneebuuza tutya netwevulunga tutya ejja kufugibwako ku muntu afaanana abantu bali abangi gye bujja mu maaso eyo nibe tulikola tutya kuba be bangi bwe tuligenda mu mazima va ku bino ebintu bye tulimu bino tukyali mu kwerimba bwe tunagenda mu by'amazima nti abangi be baba bawangudde empuuga kye yakoze musajjawo naye katulinde gye binaawezikira omuwanguzi oli mulaba ekoko ekikola baana abasajja abo boogera oluzungu omanyi kyendi mu kugamba eno ensi abalowooza nga honorable Mpuuga ow'ekitiibwa be bantu abali mu myaka 40 kweyongerako mu maaso abalowooza nga principal kuva ku 39 okudda eno kati ate bo bakola ebitundu 78 kyenva muyingira akalulu akajja munnanga obola abameri abaali bakitiibwa nga mu honorable Mpuuga baavaayo nze kyembagamba bonna nga tetwagala kufiirwa bantu bansa mu Buganda nabo bakkakkane ate amagezi gempa honorable Mpuuga nze sinnamufunamu buzibu alekerawo okwesigama ku honorable Bwanika Abedi Bwanika ate ye wakati wana atabulawo butabuzi wano naye Abedi awanda omuliro anti wakati atabulawo butabuzi nete walabyeko ku Kanokiza Besigye ng'ayogera ng'agamba bwe twesimbawo n'empaaba nga batubbye akalulu Obedi Bwanika ate yali side ya Museveni ng'agamba kabadde mazima na bwenkanya n'agamba bwe mulaba kati seewuunya n'abasajja bakoze ebintu mu ggwanga lino wangi abasajja beeyagalidde mu gavumenti ya Museveni abantu sente bazijje wala kyoba oggumiza abasajja bulijjo bwe tulaba bakuba enduulu kumbe balina omusajja baita saagala kwagala nako byamufuzi ekirungi kati abantu babyerabira wangi ekirungi kati abantu babyerabira nga bebeerabira birwa no but they see it for themselves bakyerabirako kati ekirungi kyono eyajja kati tumanyi oba naye yatandika dda okulya tetumanyi naye ate ekizibu ekiriwo n'abasajja banyumiddwa Uganda Uganda owagira ebyobufuzi towagiranga muntu era nze nagamba ne principal nga ndyewuwe nti nze Bobby sikuwagira ampagira nsonga kw'oyimiridde gwe bw'onoozivaako nze natandika okubeera opposition ku Kawanga Ssemwogerere Kawanga wali otegeera bulungi mu 96 gwe mulundi gwasooka okulonda era nalonda Kawanga Ssemwogerere nga ndi muvubuka muto nnyo Kapoli myaka emeka ndi musajja mukulu nakugambye buli muntu omukulu kyaba nakyo kirina era sibwegaana Kawanga 96 96 nali mu P1 mwenga muli bito ffe twaliwo nali mu P1 ffe twaliwo nga n'okulonda tulonda gwe mulundi gwasooka okusuula kalulu bwenti naye kyenkugenza empagira nsonga kati Kawanga yazirina zempagira beyazivaako noddako Besigye kakali ndina ekyagwe kuba ensonga yakolaki naye sikiriza nti bwazivaako era ne gavumenti njigamba tetuli mu byabufuzi naye twogera bituufu erekeraawo okugulanga abantu bapolitician abakulembeze mbwe bawa ssente ng'erowooza abantu banaakyuka ekole ku bizibu biruma abantu
gwe bw'ogula kasuku nga ye mukulembeze obeera otutta omu n'atwala akawumbi kaffe omuntu omu naye ebizibu biba bisigadde bitambula abantu basigala tebazze wuwo kubanga sente zino z'owaamu omuntu okumugula obuwumbi 2 ate zizimba eddwaliro ewaffe eŋŋando gwe zimba ddwaliro ab'eŋŋando bage omusajja atukoledde eddwaliro limu n'eddala olabye otya munna mwine ebintu byammwe omusajja ng'akantu akajjayo okutuusa omulundi oguddako bassebo ne bannyawo mubeere bulungi era nga tonsiibudde bulungi obadde oyagala nkusiibule ntasewo mukama wange ebyo ebintu by'otandise tunaagenda okuddamu olaba nga Kapo oyingidde office of the president wangi oli eyo tunyumya nga bwe tunyumya ku bbala musajja waffe asobola okunkubira ne mukubira nankwata nga bye twogere Kapo gwe twatuulanga naye wano nja mukubira nkwati be tujja mu ofiisi kiteeke kiwandiike era kati abagenda olaba bbala mwajja sooka gabaga put it in writing gavumenti ekola nakuwandiika gwe biwandiike birekaawo okanda kulinda kasimu kati okanda kulinda kasimu omanyira tya kintu okiri wala tokiri kumbi kati munnaye n'olw'ensonga eyo Kapo sebo webale kujja kwagaliza ekisiibo ekirungi mukama akkuume paka ku nnaku enkulu zonna tuziyitemu yidi eneetera so until next time mubeere bulungi mweraba